agona ko lwaleero kubanga twegaseeko ennaku z'omwezi ziri 28 November tumulako ennaku 2 ate tubeere nga ate tumukuba olukumu mutwe kale mwabazaalibwa olunaku olwaleero muli bamukisa okubagamba nti happy birthday to you era nga tulinawo abazaalibwa olunaku olwaleero bano bw'oba otuwa ngira nsoma kale kakati ntandikirewa ono twamumaze. Okay, tanikire ku taata. Happy birthday to you my father. Tata wange Mr. Ikona Wilson, the best mechanic all over Uganda. We love you dad, live longer. Ndoza ngambi muwala we yakwagaliza amazaalibwa amalungi. Then nembeera ne Helesem. Okay, Mbowa Sam from Mukono Nasuti. Help wish my beautiful fiancé a happy birthday today. Okay, my love, may you live always to smile. I love you so much. Kale oyo bamuyise batya Mbowa yayagaliza fiancé we erinnya talituwadde. Kale kakati ono n'agamba atya like a fine wine you're only getting better with age. Happy BD at Julie from DJ Vachumoze. Kale naye tukwagaliza amazaalibwa amalungi. So leero tubakubye audio. Leero mukoze ku radio. Banga. Kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula. Ena simu company emugulire simu. Tebakyazineza ezaloni zaggwayo. Temwasasula. Ningide omuntambuza y'ebyobulamu tubaniriza ku BBS Telefina. Ifana tujja biraga enkya kasatu boogedde. Tujja biraga enkya mwe baffe. No TV yammwe. Anytime now. Anytime from kaseera kona sura kubanga tugenda maaso. Kale, amala kubanga ati mukyatu egaseeko oli ku BBS Telefina machago nako olwali. Program agita Sumulula kasitaziwera sawa emu paka sawa 3 ezabuli ku macha Monday paka Friday obeera otwegattako. Katasi of banafa abaganda kumbucha ekyo kunyo kibeera kirungi nnyo okubiriza okwera nga tokyefina ddala akawungeezi. Abantu b'e Masaka tujjaawo ku rugby. Twamaze dde okupaakinga engoye gyaffe, twamaze dde okupaakinga ebyokunywa byaffe, twamaze dde okupaakinga ki? Omusenyu. Tuleta bintu ebityo eri gye guva. Guva Masaka ne bagutwala China. Ali avubuka. Ngorugamba no people of this age. Babeera bagenze kola. Ugenda sawa mmeka. Ninayo ngobudde bungedde. Okikulu Masaka munene gotojja kugenda mu byalo osubirayo abavubuka. Nabo baakoowa ebyalo nibajja mu kibuga e Masaka mu town. Kati kulagibwe we tugenda awe basibuka. Avubuka envuumuulo. Waliwo omupiira gwe twazannyira e Masaka ttiimu yaabwe terimu nvuana muto bampi we bati entumbwe yasiba bwe. Kati ate munayinza ati twali yali kyotera twayodda kaliisizo. Ngate nalaba abaana abato bangi abafumbo. Anamubyalo bambi batera okukola. Ngamba bambi bakeero nnyimirwa. Kakati tuli mu festive season, right? Kituufu n'abansooka okkiriza ennyimba zitandise ozannyira ddala. School fees z'omwazimazeeyo. Waliwo gwe kyeraliikiriza ennyimba zikwasitanga tunamanya school fees. So, naye mu ngeri yonna nga bwe nagamba ebintu eby'amasanyu tetujja bibuuka lwa mbeera. Amasanu. Twagala okulya kakoko, twagala okulya ku nnyama okusagamba. Bannange, I know. So, naye tulina okwegendereza. Everyone is just trying to make ends meet. Ate bw'otunuulira ffe eno gye tubeera okuva Makindi paka Yiri Munyonyo. Abantu abadde beeyizayiza kukuwona abagobiyo nga yadde nkugamba. Naye kati bali ludda. Anti kyeweebuuza, how are they gonna survive? Kaakati mu nsi muno buli mwavu mama bagobera ddala bimusana n'ab'ekiro. Tewali yadde. Bamaama. Aye bamaama b'osaasiddeko bokka. Kaakati mu ngeri yonna obulamu butambula bwe buti. Buli muntu alemesebwa oba omuntu atasobola kufuna kye yeetaaga ajja kijja kwa kirina. Yes. So kati obubbi bwa ssente hard cash mumanyi mulimu abantu bonga ne bw'olikola otya taligulawo account mu banka kutereka ssente.
networks nezinayimba mobile money taliteekako ssente ze ayagala ng'azirabako anti yes people buying insecurities impitirivu nnyo so kakati antu batambula ne hard cash naye kakati okusinziira ku report okuva mu security eraga mu nnaku 11 11 days miliyoni ezisoba mu 8 ze zaakabbibwa ku bantu mu district ez'enjawulo waliwo ababateega obuteezi bakola road blocks abakulu babeera n'emmundu baba bakimanyi nti ozirina seimo ovatunda ttaka baba bakimanyi okola mu mobile money ozirina baba bakimanyi oli musuubuzi olina wasuubudde so mwegendereza atambula ne ssente mwegendereza n'abantu bemukolagana nabo we've had this lesson here before just this is a wake up call mwegendereze kale bwe tweyongerayo abantu naddala ng'olinamu ku kyapa oba ng'oteekateeka okugula ettaka ofuna ekyapa and all that eno message egenda kgenda gye muli gavumenti yasetinzeewo amateeka amapya okuddamu okuregisteringa for land registration yes kubanga ekiriwo ennaku zino bwe nkugulako ettaka seimo ojja kumpa transfer forms ndagamuntu ebintu tuwe bityo kaakati bye bino okgenda mu lands naye waliwo block agenda mu lands because first of all Ugandans are busy bw'oba togenda nko ku office za lands oyinza obutategeera eno information kiri wali ekisookera ddala jjukira kati abantu bagula nnyo mu byalo network eva egenda kubeera nfu printers zaabwe eva zigenda kubeera nfu bagenda running out of ink bagenda running out of papers kakati nosiba kulandiza olunaku lulamba as Ugandans we are busy naye n'emirimu gy'aba abakola mu lands bali too slow emirimu gyabwe tegiggwa n'omulaga nti ovudde Kampala ogenze Mityana n'agamba komawo kya ku ssaawa 2 ez'okumakya n'obula omugamba muzeeyi oli mulamu bulungi bakadde bakola mboka abantu abakulu batayagala muvuma by his name so naye otekeko kokaka respect oyaga muga otegeera bulungi naye kyera nzijje wano nga nekiremeseza mpapula teziriimu mugundi nonkya nokeera naluli that's why people hire bano ba blocker because boje emirimu gyabwe ye nakutambuliza empapula z'okufuna buli kimu kyoweetaaga kakati okusinziira ku Beka Mugayino ngono ye commissioner land registration agamba bafunye obubbi bw'ettaka bususse nnyo gugwo gwafuuse baana baliwo abantu bapettaka nze waliwo omuntu omukulu gwe nawulira ng'agamba statement gagamba edda abantu bettanga lwa mukwano na ssente nga nogaa nti ssente busente ettaka lyegattako noba byakyuka muti oli basobola musiika muyiika y'ettaka bannange ettaka litisa ddala abantu ettaka liwemu ddala abali mu makomero liwagamba nti nze golaba ndi wano lwa nsonga nti famire yange baali baagala kutunda ttaka nga nze balimesi tobamanyi muwendo banaye tobamanyi ettaka lyafuuka ettaka naawe kakati okutusinziirako ebyo ebintu byonna bagamba mbu kivudde ebiseera ebisinga kivudde ku ki bw'owa bloka transfer n'endagamuntu information endala abalandi gye beeyagala kuliko post address yo kuliko ne oba email address n'ennamba y'essimu kati bloka kyakola awaayo endagamuntu ne transfer post address of course eyo mboozi endala how many Ugandans research alaga ku bannayuganda tuli miliyoni 45 only abannayuganda 9,000 be balina postal address eziri physical nabanga bakuluko kati mulimu abalina eza 1.2 million Ugandans balina eza nga onona addresses bali eziri ngeziri electronic ochegera kati ziri eza 9,000 ze ziri physical nti osangibwa wano kankunyumiza ka story bwe nali vano destination yange yali Copenhagen nalinya Brussels Airlines hanging nalinya Brussels kati jukira omugugu guba gutuukira ddala woolaga direct gyogenda wadoboge nakola transfer ya wadobo tegugenda transfer odamu ogulabira gyotuuse kati ngeno tuka gye ntuuse nga lage yange teriiko
nagirinda nebula after some time nengenda ku office zao zibeerawo wenyini nyina mujirawo luggages ne reporting ne bagamba luggage yange navudde ku Entebbe airport Kampala Uganda tetuuse so ne banzijako information wawe nalindaga kati gwe nali ngendo laba nampa information ne bambuuza ate gye nvudde ne bansaba enamba y'essimu yange mannya ne bansaba ne address so that we guba either gulina kudda gye guva oba gujolaze bo ba communicating balabe ddala guli ruddawa oguli close we baguza ne banga address ne bangamba where are you staying ne banga Kampala Uganda ne banga exactly where you stay konze buziga ne bangamba what is the number I mean apartment number a street number bagamba ebimusinikana ne mulobaga wakati bwoyambuka boti nokirira nanga that doesn't exist because there's no way it is not comparison so eyo gye ngamba nti omuntu asobola locating a number ezo n'atuuka woli wena gamba street 11 because era nabagamba if it is to go back to Kampala this is the number you're supposed to call you just call this number baba ina gwe pickingira ku airport tewali kirala kibayinza kukolawo yeah so yeyo nti fete tulina mu Uganda ebite tubirina nnyo biri ku bantu bakadde nnyo abachabe ate kati abantu basenguse byalinga nnyo kati abantu bagenda mu town bavaamu beyongerayo so kyekyo ekyentegeza ne postal address directly kati bloka kyakola bwatuuka eri mu lands communication kyonna kyonna ekyetagisa communication mu Google simu emwali paani ate yali mu kituufu nejjukira paani tateravu najjukira omuteeka mu bipa plan all that yatuuka mu naye gwajja evening gwatuuka so bloka email awaayo eyiye n'ennamba y'essimu n'ateekako eyiye bebisigadde bibyo ne anything to do with communication kibeera kiki batuukirawe now what happens mu lands singa balaba nti omuntu ayagala oba waliwo someone ali okwencouraginga ku property yo they will communicate kati communication yeno gwe tekutuukako nnyini ttaka ekoma ku buloka kati buloka aba ali omu ku bali nga balya ogenda kude after most especially abantu abamu olaba n'ababeera wante tucheckinga ku properties zaffe how about abatali mu Uganda yeah so what happens after some time ogenda ng'ettaka lyo baaligenda kodda ng'omuntu yateekako ne property ng'afumba n'olowooza oba obuze so kyekino lwaki bazze mbasetinga amateeka amapya oddeyo buli kimu nga ekiri information yonna nga yiyo so you people get time mudemu updating this because at the end of the day kiyamba gwe checking akola beddala information yonna eriko yange it's gonna help you ngwa omuntu but anyway ne lands nayo bagigambye ekyusemuko ku mateeka okusinza ku lawyers abenjawulo abakola mu ttaka nga bana abanalukoola biki abali ku misango egyo olaba ne kooti yennyini kati communicating n'omuntu directly mulembe gwa digital tunuulira engeri driving permit gye zirimu ne passport bagenda zikyusa zigende buli kimu kigenda kyuka namwe mukyuseemu bino ebya postal address abalawyers bangi bagiwinze nti Ugandans and it's true tetulina ezo postal address tufune engeri gy'osobola otuukako omuntu nga anything kati nga endagamuntu eyo bw'ogiteekamu wali mu system olina kubeera ng'ereeta information yonna information nga yanabbanja asfa so before you go copy any number and all you need is my national ID so now updating a system now bagize naffe abantu tugendeyo so temutuleyo waka ng'ebintu byammwe bigenda ne basically yemu ku information eri mawulire ey'amakulu olunaku olwaleero kati eno y'entambuza y'obulamu bwo mu bintu eby'enjawulo wano mu programu Sumulula.